Okay, mami osibye otya? Yendi munange oli otya? Obulamu buli butya? Bulungi. Webale kunyirira. Webale kusiima. Yeah. Osebuto. Munange. Ani asinga okulabirira ku making so bantu yodda buto? Baana bange bonna sijja gamba ono abalala bali mu America, bwe ngenda mu America ne banspoilinga, bwe nkomawo wano bano abawala ne baspoilinga, nze am the most spoiled gundi, nze gwe basinga okuspoilinga mu nsi yonna nga jjajja. Tetujja kuyita jjajja onyirira nnyo. Ndi jjajja w'abazzukulu 12. 12 abazzukulu. Mwozi omulimu tutunulira ekivulu kino tusinze tunuulira ki? Ekivulu kino mugenda kulaba byonna nga bw'ogamba nti kakati ngenze mu oldies, naye nga oldies oyo alimu bato. Mugenda kulaba abato nga bali mu oldies, balabe gye balaga. Kyekivulu kyange kye nasazeewo, era buli muntu yenna ateekwa okuba nga gy'ayambadde, ng'ayambadde African wear, kuba nkuzza mabega sikuzza wano. African wear, oba oyambadde esuuti teekako ekitengi wano. Otunuulira ekivulu kino ki ekyasinga okuwaliza n'ogamba okikola? Sinze nkola ekivulu, they are celebrating me. Yeah. They try to celebrate you, but it's becoming in a bit of a concert. Are you really excited about it? Can you do something? Can you do anything for me? Celebrate me without a concert? You can't. Era olina okuba ng'omanyi nti concert ejja kubaayo. Yeah. Abaana bakubeereddewo, abantu abasinga abaana beefuula nagamba nze ndi busy. Abange babaddewo tebasobola butabaawo kuba bamanyi gye nvudde waffe. Wetutunulira abantu bakwano babeerawo nga tubamanyi wodda waliwo omukulu gwe tutalabyeyo Hanson ali Gindi. Hanson ali Canada. Yandibadde wano. Yabomba yagenda kukyusa ku mbeera. Mama, abantu bagambe basuubire bayimbi ki ng'oggyeko be tulabyeko? Ndi mama w'abayimbi. Kitegeeza buli muyimbi ajja kubaayo. Abato abakulu sisosola ne baapokaming. Obawadde? Nze ngwaye stage yaffe tugenda keesa, tetuli ku bino bya ssaawa 6, naye tutandika ku ssaawa emu yennyini bweti. Abaweebwa bako obusembayo. Omuntu yandituuseewo ku saa 12 n'alaba museum ya Mama Halima Namakula. Yes. Okay, bagambe we babasanga tickets so abagundi abagula VIP oyina ogenda ku simu yo n'ogenda ku Momo eya MTN n'onyiga *165 *20 then n'okola kali akadaala ka hashi kakati awo ne kakutwala n'olonda artist wo ow'olunaku olwo olw'26 Halima Namakula. Tiketi yejja right ewaawo. Abalala table osobola gigula ku gundi, osobola gigula ku Serena. Naye abantu abamu bagamba asobola bw'aba ayagadde asobola okunkubira ssimu nze ne kennyini ne ngimutwalira table. Nze nsiima abatebo bonna n'abano nkutwalira ne gamba weebale nnyo kubanga sirina kigamba nti omwana tasitukira mukulu. Amina omukulu tasitukira mwana, nsituka. Mami, nga tumaliriza ebbanga lyomaze mu ndongo eno, they are celebrating you. Kyale kintu ky'osomozebwa ki kwasinga ofuna unogamba wali obakambireeko kankireke? Sisoomezebwangako. Yadde n'akamu. Kati ate webigenza okusomoleza abaana abalala abato, nze nga maze okula. Nga nze maze okula. Sebyokusomooza nabiyita mudda, tewali kinsomooza kye sisobola kuhandulinga. No, nze nagenda smooth. Nali blessed. Mu bbanga eryo ndowooza ffe we tubeereddewo nga tewali nnugu nti ate gundi ayimba kino ate gundi ansinga nga tewali. Yeah. Thank you, Mama. You are welcome.